Lord Mayor yaganye SFC okola enguudo. Company ya majje yayiseewo kuweebwa contract okola oluguudo balanzeewa ekyo kisookerwako ntuuza nga twabeeranga mu kyalo nga muzadde wakugamba mbala bbiri ng'ovudde wano kanye Lord Mayor yagambye mbaleezi nga amagye tegakyali mu Kampala naye ng'olaba kisoboka Lord Mayor alina byakutteko tugenda okulaba ate nga bimuyita mu ngalo. Omanyi okulwana ku kintu omwe bagamba nti ofuba nnyo okugezaako okufa ng'ogezaako okusinga obutagerezaako ddala. Bannayuganda banaamujajinga nti waaliwo kino n'akirwanyisa gavumenti neemusinza amaanyi n'ekikola naye nga yali against kyo. Lipooti egenda kuba efuluma mu parliamenti ey'abantu abazze babuzibwawo. Ebbanga lyonna opposition baadde baganya okudda mu parliamenti era nga n'abamu ab'obukiiko speaker abadde yatandise okubagoba. Tosobola kubuza muntu myaka giwera 3 ng'akyaliyo mu bizimbe eyo mu binnya wansi oyo taliyo. Abantu 18 ku bonna tekuli mulamu. Oli musajja Muisiramu Muhammad Katabira ebiri ewamu biraba mukama amusaasira omugenzi muzaata nga tannaba kufa yalina olutalo lw'amaanyi ku by'obugagga by'obusiraamu. Nze ku ngeri gye mmanyimu obusiraamu oba basasudde oba tebasasudde tiri agenda kumenya muzikiti. Bakatubirifu beba wa nnyondo ndoze kibayisa ba wa nnyondo kuba na nnyondo kumenya. Yes sir. Wabeeyo wa nnyondo akwate nnyondo enyi agenda agikube ku muzikiti awo ogenda okulabira olutalo lwe. Kati nga tuwumbawumbaawo yatusembyeyo n'ekyensimbi. Bank of Uganda yavuddeyo ku nsonga z'ensimbi. Zino ensimbi ezikolebwa ng'ebirabo abaana mu masomero ne babatwala ebirabo nale mu P7 bakandidates babatwalidde ng'ebirabo nga bakoze ensimbi. Nti ensimbi ndaba ng'ezoononeka nti ensimbi ezo bazissaako gaamu ebenko ekyokulabirako nange ntera okuyita n'obwana oziraba obupyaka nti olaba nti okubugatta bateekako gaamu ono olinya boda omusajja wa boda n'alyoka ajja esente muno nga yasudde mu busuuzi ati ng'enswa n'alyoka kajjayo kafunye olulaati n'akuwa n'abukuwa ng'olinga atwala ebikoola by'amayirungi n'abukuwawo awo kasita ofunya ssente n'ogamba nti esigaza value nga wo wagifunye eba tekyalimu omugaso n'ogumu. Lubalusewa TV. Webale nnyo gwe yonna atwekumiddeko wano ku Lubalusewa TV. Mwebale kubanga mutugoberera ku page zaffe, page ya Facebook tubeerako Lubalusewa TV, ate nga ku YouTube tuli ku Lubalusewa TV saako ne TikTok nako kwetuli ngaffe. Lubalusewa TV jukira nti program zino ziteekebwamu ensimbi abasanise junior schools bano nno nga balina campuses 3. Tuyina Sanise Junior School campus ey'omu Kirwanira eyo nno ng'esangibwa Matugga wano, saako ne campus ya Kirinyabigo eyo nno ng'eri Kawanda. Balina campus endala esangibwa Kawempe nayo nga weeri batuukirire basobole okuba nga bakubangulira abaana obulungi obutagambika. Babaddeyo ne sports day yagenze bulungi, twadde oli ku kisaawe ekisaawe ky'Ekawanda SS mpira abaana bazanye buli kimu kyatambudde bulungi nnyo. Jukira nti olunaku olwaleero Lubalusewa etambuddeko era ng'eri Matugga mu kito wano ku Summit Gardens. Mujje mubawagire, balina gardens ez'omulembe, mujje mubawagire emikolo egy'enjawulo gyonna, graduation, okwanjula ng'okwo byonna babeera nabo. The face w'ekyalo kya Kito ye manager wa gardens eyo. Mutuukirire enamba ze zijja kuba ziyitawo mu screen. Saako ne Sanise Junior Schools nabo enamba za director zijja kuba ku screen za faawo nga zitambula. Abo nno bateekamu ensimbi okubanga tubatuusaako byonna bye mulaba ku Lubalusewa TV. Olunaku olwaleero tuyina ensonga ez'enjawulo ze tuzze tube nga tukoonako nga tuwayamu nammwe. Genda ku page zaffe, likinga, commentinga, osobole okutubuulira kiki ky'oyagala tube nga tutembeeta, tube nga tukwatako, twogereko nga Lubalusewa TV. Olunaku olwaleero ndiri munnamawulire Katabira Muhammad, musajja Musiraamu, agenda kuba tubuulira kiki ekitambula mu Busiraamu wali eri ku lusozi
ensonga ezijja tugenda kuba tuzikwatako tusanyusa okulaba ssebo ku Lubalusewa TV. Olunaku lwaleero ogamba otya muganda wange? Sirina tabu lwakuba nti ninamu just kiyegu tekibadde kintwalaganya naye awatali yegu ebirala mbadde sirina tabu. Allah byonna abikola. Abikola era nga we neeyongera okumusaba n'ebyatanaba kunkolera ye bujjaawo era abinkola. Buli omu era mwasuubira ate nga ffenna tulina okubaako ayina n'atalina. Waffe ne tuba abagagga ani anaakolera munne. Era tewabaawo anaakolera munne. Omanyi Katonda yagamba mu ddiini eyaffe nti osobola okumusaba n'akuwa mu ngeri ssatu. Asobola okukuweerawo bw'okimusabye n'akikuweerawo. Ekyokubiri ekyo tekirinnya eri mu nsaasi nti kyekigirawo ne Katonda abikola. Lwaki gwe olowooza nti sitaani Katonda gwe yatonda asobola okugaba ekintu instantly ate Katonda yatonda sitaani akigaba ye n'atasobola kikola? Katabiro ntuttewo oyakuziza eri nti Katonda yatuteeka mu sitaani ng'ayagala alabe oba tusobola omugoberera. Simanyi ebintu by'ebitabo ebyo naye mbadde gamba nti ekisooka kuweerawo ekyokubiri asobola okuwulirizaamu n'atakuwa ng'alabye nti oyinza okufuuka ekizibu. Asobola okukola akatabira nga onoofuna ssente ojja kufuuka ekitagambwako kuzagamba akakwe sijja kuwa oba ekisembayo ekyokusaba osobola omusaba ssente n'akuwamu obulamu n'owangaala ku nsi nga tolinako olina. Tweyanziza obubaka okatandikirawo nze Ajje Samuel okuba nti ngenda kuba nti nkwanjulira buli kimu kyonna kye tugenda otambula olunaku lwaleero. Neebuuza tutandikirewa? Tutandikire ku Lord Mayor, tutandikire ku basiraamu wali? Ensonga zo nnyingi naye ge woosonga olugalo olwo nga tusiifula. Lord Mayor yaganye SFC okukola enguudo. Balina obukugu bakugu. Mungeri amagye gakoze ekisaawe ky'Ennambole tonnakirabako? Gakyakikola naye ku kyetulabako kiraga nti amagye galina obukugu. Amagye gakola ekapeeka recently ndaliko ekapeeka gazimba cottages naye nga bw'olaba bye bazimba ekisinga okuneewunyisa Katabira nti oyinza okugamba nti amagye tetugawa mukisa naye abazungu tubawadde omukisa. Companies nyingi zize mu Uganda ze sijja kumenya tuziwadde omukisa naye zikoze emirimu gyagadibengalye era enguudo ze bakola zonna ziddamu nezonooneka. Lwaki amagye g'eggwanga tetugawa mukisa guno? Wetubatandikira cottage ze bazimba zaali z'abantu zaali z'amagye gennyini mu balakisi y'amagye. Bw'okola ekikyo teri buzibu naye kasita oyingira mu kusaasanya esente y'omubuusolo wabeerawo accountability ze ziba zirina okukolebwa. Ekisooka oyogedde ku kisaawe ky'Ennambole buli omu yeebuuza lwaki magye kwegamba mu companies ezizimba wano e Uganda ezayobwa license okuzimba ebizimbe n'enguudo magye ge gasingamu. Kati gwe lwaki ogamba lwaki oyagala bazungu be babazimba? Singa ogamba nti tuve ku bazungu tukozese company ezaffe lwaki magye? Amagye mu constitution ya Uganda galina kukola ki? Galina kukuuma ggwanga na nsalo zaayo. Temuli mbyaga nti balina n'okutuzimbirako wabanga waliwo ebigaanyi. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri nti nabyo ku Lord Mayor ng'ayogera ng'agamba nti waliwo contracts ze baali baawaako ku bannamagye bano okuziba ebinnya mu nguudo. Nalabye ng'endagaano agamba zaakolebwa mu Desemba w'omwaka oguwedde nga contract ya myezi 6. Kitegeeza mu mwaka guno gwe tulimu ogw'omukaaga contract zaali ziggwako nga baali bagamba contract ezo zinagwerako emyezi 6 ngo zijja kuba ziwedde. Twalina olumu lwazimbibwa naye nga tesente zaafuluma zaalagawa. Bwe nkuzzaayo akatono President Museveni w'eggwanga lino alina ekintu kyajja akola abantu abamu oba temunnaba kukigenderera nti institutions ezisinga tugambe nga amakomera bataddeyo nti abasibe be basalira oba nfuna bulungi nti tebabateekawo kubongoota bayina ebintu by'emikono bye bayiga. Kati ne institution nga bolaba nti amagye sawa yakakati yagateekamu nti entalo buli dakika teziriwo mu Uganda ensalo zaffe ziri safe. Kati amagye engeri obungi gye galirimu tebaagala gabeerawo ngali idle oba ntegeera bulungi. That's why yateekamu nti batandika okuyiga ebyokuzimba babayigiriza ebyokuzimba bakole ki basobole okubanga bayambako ku ggwanga. Sente ezandibadde zigende nnyingi mu bazungu zibenga ziba zaffe ng'ate abazifuna baffe muno mu nnyini. Ekisooka
amajje gye buva ne gye bulaga obukugu bwago obusookerwako buli kye bayita military biba byakulwanyisa bino ebyokugamba nti simanya bano engineer simanya engineering brigade simanya bano bannamulimu bannamawulire mulimu baki eyo ebira secondary place nti kiba kyakubiri ekisookerwako kuba kulwana oliki gendi wamajje akola ki oliwo omuntu wakugamba wano aje omuntu najja nakugamba oyo nno wamajje tuyinza kubuuza akolamu ki era omanya kimundu oyo wamajje muzimbi omanyira uti yomundu so kati ekisookerwako kyonna kuba kulwana ekyokubiri nti kale twandikamye nti amagye bandigabadde contract ne gazimba naye buli kintu kibeera nga kiri mu public office kangeze nga olaba kesisi naye beera yonna public office wabaawo contract egenda okugabibwa buli kampani yonna wayi ekisooka walina okubaawo okulanga nti waliyo omulimu bwe guti kampani zirina obusobozi zijje kyakuwa ekyo ekisooka ekyokubiri naye wante tuyinza kulanga kuba oludde tuyina mwana kiringa bonoozaala omwana constitution bwegamba mpozi kati ngugamba nti nga webikolebwa mpozi nga wekikolebwa constitution bweba egamba buli muntu olina okulanga gavumenti erina olanga emirimu abasaba ne basaba yonna erondako asobola alina obukugu nakozesa sentence amusamu nga mulaba ebintu bijja kuba bulungi ne mulondako mu kesisi etewali kyalangirwa kampani y'amagye yayitawo okuweebwa contract yayiseewo okuweebwa contract okukola oluguudo balanzeewa ekyo kisookerwako olaba aje kangeza oli w'amawulire luba luseewayo n'ogiraba bw'okera ku makya n'ogamba nti ninawo emirimu egiwera 30 bw'otakera ku makya kugiranga n'oteeka sikulooyo awo wasi twetaaga abakozi abakyona kino n'ogeza n'oyingiza buyingiza abantu nga tewalanga etteeka likwata tewawa mukisa buli munnayuganda alina busobozi kujja kwolesa bukugu bwo kumuwa mubiri kyogamba kino tebalanze ekyo kisookerwako ne weba erina obukugu butya bw'obeera nga ekintu ekifunye mu mwankwetu ne bwona okikola bulungi otya omusingi guba gufu ng'owumbawumba owunzika otya ku nsonga eno nze mpagira na 12 ku 10 ku Lord Mayor 12 ku 10 ogamba nti abamagye ndoza nga twaberanga mu kyalo nga omuzadde wakugamba mbala bbiri ng'ovudde wano kale Lord Mayor yagambye mbalezi nga amagye tegakyali mu Kampala naye ng'olaba kisoboka Lord Mayor alina byakutteko tugenda okulaba ate nga bimuyita mu ngalo omanyi okulwana ku kintu bamwe bagamba nti ofuba nnyo okugezaako okufa ng'ogezaako okusinga obutagerezaako ddala kituufu bannayuganda banaamujajinga nti waaliwo kino n'akirwanyisa gavumenti nemusinza amaanyi n'ekikola naye nga yali against kyo kuba waliyo n'enjogerega nti Lord Mayor alemesezza nnyo ekibuga okugenda mu maaso aye kati obuzibu oyo ayogera bwe ekyo bujja ku kyenkyagambe Lord Mayor lwaki mwakoze enguudo mu Kampala buli kilomita nga mwagibalidde biliyoni 12 nga bwe nawulidde notabaako kyoyogera mwekobana ne mulya ssente kuba singa Lukwago akeera ku makya n'asirika buli kimu nekikolebwa nga wekiwadde enguudo ne bakola Kampala nga linganga London Jennifer omujjukira yateeka amataala mu kibuga kanivo zaalingayo nga tugenda tudigita nite tukina tetulaba ani kali kitu omanyi bagamba nti okumanywa obuzibu n'emivuyo egibeera mu gavumenti emala kuvaawo kino kyali bwe kiti ne kino zino sente gundi yeyazirya bini kizimbe bulijjo kya gundi naye weba ekyali mu bukulembeze okuvayo neweerwawo mu byafaayo by'obukulembeze mu nsi yonna gavumenti eyali ewangadde emyaka emingi yawangali emyaka 50 so buli kimu mu byobufuzi n'ebintu byonna kigenderwa mu bali basetinze presidencies nti teri gavumenti yali ewangadde myaka 5 mugumu eno yakamala emeka sana 38 awo kitegeeza nti neweeba efeetya tekyasobola kususa myaka 13 mu maaso myaka tekyasobola kuyingira myaka 13 mu maaso byonna bijja kuzuulibwa gavumenti eno ng'evudde mbadde ngamba ku kya Jennifer nti yazimba enguudo n'akola ki n'ekibuli kye Lord Mayor n'agamba temuzimba
nina azimba negwe bwotula mulaba nga ekibuga kyali kitandise okunyirira ekibuga kituufu kyali kitandise okunyirira naye kati abamu osobola okusanga omuntu n'akugamba alayika Lord Mayor yakwatagana ne Jennifer ne bagabana ssente ng'ebimu teyavaayo okuwagana naye nze kyemusaba ye nga yave yayogere nti bannange kilomita y'oluguudo mu Kampala okusinziira ku ba engineer betuyina batugamba buli kilomita awali ewabye ennyo kangeze ngereze mu kitundu mu Kampala omwo awasinga okubeera olutobazi olw'amaanyi kale ewazibwe ennyo okukola oluguudo nti wetaaga ssente nnyingi ba engineer balaze nga buli kilomita awalizibwe nnyo awasobola okugenda ssente nnyingi ziba biliyoni 4 ez'okukola oluguudo naye kati ekiriwo biliyoni 12 buli kilomita yave yagambe nti bannaye kino obubbi buli wano ne wano yasirike oba balemeddeko babikole gavumenti eneddako enebalamula. Okay, abalaba Olusewa TV tubandiza tuongera gwe yakatweyungako kubanga tugoberera tukwebaliza ddala era tusaba Mukama Katonda asobole okubanga akuddizaawo obona obudde obwomalanga oli ku Olusewa TV. Tuli ku YouTube, Facebook, sakone ku TikTok. Mukulu Katabira. Ensonga eyo nga tugiteeka ebbali tujja kufuna ku comments z'abantu tulabe biki bye boogera ku nsonga eyo. Mpozi akasembayo. Wali gennaga nti Lord Mayor yagambye yagambye emu 2 nga Muhoozi akutta abajasi bonna abali mu Kampala nga batutte mu barracks. Abandi basole mu buyingira bave mu Kampala. Lord Mayor yesiga ki? Omanyi omuntu bw'okuguka mu mateeka buli kintu oba omanyi nti ne bwe njogera kino ono wanajja okunfuna netteeka wenja okumuvuma ffe nga tutye mundu poliisi bagamba eti yiye ejjanga bazze babiri nodduka nolooya woyita mubeeramu omanyi aje ngamba ebigambo bino si buli muntu nti basobola omutira ssente mu maaso oba ku mmeeza awo n'azigana n'akola kyalowooza nti kyekituufu basobola okwetera wano ssente bagamba aje zirimeka yegwe owagambye oyagala kujja gavumenti eno mbuyinza nti twagala tukwe miliyoni bino bitano tosobola kweddaabulula bino ensonga ozite ate nga bakugamba nti wozigaana zintaanayo yii wano mu Uganda tulidda wakati njogera ku Kongo njogera ku byeri Iraq Somalia omuntu yeewaayo n'agamba oba kufa kanfe naye ng'essente y'omusolo omanyi mu Kampala mwe zezimu ku authorities ezisinza okubbibwamu ssente nti omuntu wavaayo n'agamba nti biliyoni ezisoba mu 10 zigenda kubbibwa ate nga wonna ye ssenta ya ssente ne bagamba katukole ddiru tukutemereko n'ogaana oyo omuntu oyo omuta omugirako sefeewo. Mukulu Katabira oli musajja Muisiraamu Muhammad Katabira ebiri ewamu biraba Kampala omugenzi Mukama amusaasira omugenzi Muzaata nga tannaba kufa yalina olutalo lw'amaanyi ku by'obugagga by'Obusiraamu naye nga abantu bagambanga nti Muzaata yatawanya Obusiraamu musajja wattu kati yeewummulira ddala naye tulaba nti alinga bye yayogerangako byebiriwo essaawa yakakati ekintu ekyo kyogerako ki? Ebintu by'Obusiraamu bino mu ddiini gye nzikiririzaamu ekisooka byonna bakugamba tonoonyerezanga ennyo ku Katonda omunoonyerezaako okafuwa nti olina kuddamu kutola shahada nga ggwe we bakugamba nti yatula naye bakubwira kugamba ddamu otole shahada otukuze eddiini nze ku lwange kyensuubira nti balinga tebaagala nnyo kumanya kiri beyond bo kye bakugambye ndowooza yange kati ku nsonga y'eddiini eno abantu abamu ebigambo bye bayogera edda nga bw'ogambye nti birabibwa kati oli nga balabanga yali omuyeekera w'eddiini naye byonna byayogera nga ate kati birabika kati nga taliyo ettaka eryogerwako lyalisemba bule okuvudde bino byonna ettaka lyalisemba bule kye nategeddeko nti ne batuuza komiti ya Supreme Council shehe ani akulya Supreme Council mubajje n'abagamba tulina ettaka esemba bule naye kuliko
basquatters abatuuze ttaka lyaffe bagenda kulimalawo naye nfunyeeyo omugagga agenda okutuwa ekizimbe gaggadde mu Kampala tumuwe ettaka liri kuba tetusobola abantu abaliriko bangi tuyinza obutamalaako nayo oba abantu tusobola kugenda kubaguba tujja kuba twerabisa nnyo ne bakola endagaano kyenategerako mbu omusajja oyo gwe bayiwa majje ate ng'etteeka ly'amagye wano ligamba teri munnabyakwerinda yenna ayina kwetaba mu bizinesi oba mu byabusuubuzi kuba yabeera ne upper hand esobola okukozesa obuyinza bwe okunyigiriza omulala abali mu bizinesi yemwe etteeka we ligamba kati ku nsonga eyo nti ekizimbe kye baabawa mu Kampala akadde kantu kimanyikiddwa wamuki nti abasinga abayisiraamu kye basinga okukayanako bagamba nti bwe kibeera nga ettaka waliwo yali atuwa ssente n'atuwa ng'atuwa ekizimbe tumuwe ettaka lwaki akadde kano ekizimbe okuva ettaka yayitwala teri amanyi gyeriri wadde nga ekiteeso kyajja mu Supreme Council ne bakiyisa nga council yonna ekyokubiri ebyo byonna nga biri awo laba ate bwe bakwata munnamagye omulala ne bamugamba bamuguze ettaka gyeriri okuli ate oli ow'amagye omulala ate okuli ate ow'amagye omulala oba tolese butemu kati yo abantu betulabirako mu ddiini munange bwe bati bwe beeyisa naye ne balimuguza ate agenda okutuukayo nga bagamba ettaka baalitunda n'agamba wadde baalitunda nze nina amaanyi jafafagana naye we bijjira ate agenda okulaba nga yaligula ate wamaanyi okumusinga n'agamba kanzireyo musupiru mbanzirizaako oli kapiteeni pano yazze okusaba akake ne bamubuzaabuza awo kigamba nti ebbanja lize lyeyongera paka zaali bilioni 3 miliyoni 4 kati paka mu bilioni 19 naye nga byonna ebyo biri awo ekizimbe kibawa Supreme Council ng'etunda ettaka ly'Essembabule omulundi ogwasooka kyo kiririddawa singa evaayo n'ekiraga nga bannayiro ettaka baatuwa ekizimbe kye baatuwa mu ttaka ly'egindi kiikino mwe muva ssente ezitambuza Supreme Council kiikino teri amanyi gyekiri awo abasiraamu abasinga be bagambira nti kati babyeddiza ebizimbe ebyo ng'ebyobwannannyini Sheikh Mubajje yavuddeyo n'agamba nti bo bagenda kusasula ssente ze zibanjibwa n'omusajja yavuddeyo okugamba ogenda osasula walayo bukwakuliza obwe yataddewo Luba Lusewa TV.